wansi wali mu tenti tulina omwanyinaffe feena mugera amasanyalaze kati bebamu batukwasa ku kintu wano wennyini wetuli mu kifo oyinza ogiyita UNCC bebamu ku baganda baffe betwasindikayo abatukiikirira mu mbeera eno. So mwanyinaze feena mugerwa mwebale kukkiriza mmese ne tumuleeta wano mu maka gaffe agabannabitone ne tumusiibula mu kitiibwa ne tumuselebratinga. Mwanyinaze feena mugerwa tweyanziza muganda waffe Jacob omutuuze kuva ku Ddembe FM, abo baali bapulezenta banne bakozi banne bawangala naye ku Ddembe. Jacob we bali kubeerawo ate nga kati honorable meya Bonnamwaya meya wange babanyako naye nga kati tuli mu kulisivinga baganda baffe aba executive mbalaba bakola ekisoboka kyonna nga muganda waffe bamuteera mu kifo ekituufu ne tugenda omukubirako eriisa envanyuma. Mwanyinaffe Shanita mutaawe ninda buzima byakyukamu ngabakayi Shanita mazima wanvu abo bebasembyeyo okukola n'omugenzi ku radio abadde aweerereza ku Super FM. So Shanita nze mmanyi kyemuliko naye Mukama abagumye yandaze kwabadde atuula kwe yali atuula nendabye ddala nga kibi nnyo ddala. So tutambule nga tugenda bano bemulaba abayimiridde emabega abambalaba kubazi bannaffe be bamaama baffe bakyala baffe mikwano gyaffe bannamwandu b'omugenzi. Tujja kuba tweberera okubalaba mu maaso awo mu sipiiki naye nga kati tubatadde emabega kuwerekera omwagalo waabwe mukwano gwabwe. So bambi kitalo nnyo bamaama kitalo ddala n'omwana waffe ne mutabani waffe Troy naye alina maama Omukama akugumye kitalo nnyo kitalo ddala ekya taata. Executive Funeral Service Limited tweyanza ndoza kati mwanyina tumuvinge tutambule. Executive Funeral Services Limited bebatukoledde mu nteekateeka eno eyokuwerekera muganda waffe mu kitiibwa tweyanziza tweyanzeege. Omukama batuweere nnyo omukisa. Maama Ajati maama waffe webale tubeererawo ono ye maama waffe owa Ajati Aisha abadde awangaala ne muganda waffe ono edduba mu Amerika. So kitalo nnyo kitalo ddala Ajati nammwe Mukama abagumye kibi nnyo ddala. Mwanyinaze Doreen Mukama bambi abagumye tetulina kyakubawa tujja kubakwasa omutonzi kitalo nnyo kitalo ddala aba ate era yajjawo bamaama afa Meja kabatwale mu butebe ate mukakkaniko naye nga kitalo nnyo kitalo ddala kibi nnyo. Mwanyinaze Jackie webale kuyimirira naffe webale kubeerawo meya waffe ow'Entebbe webale kuyimirirawo taata webale kwagala mmese mbulamu ate ne mbulamu buno obw'oluvannyuma n'osigala ng'oyimiridde naffe. Mwanyinaffe sa mwanyinaze Sophie aliwa namulabyeko
mwanyinaze Sophie Gombya jangu wano maaso wenkulabira mwanyinaze tatuula wala wano so mwanyinaze Sophie Gombya ne mukodomi waffe era meya waffe omukulu Gombya so tweyanza nnyo mwebale tuwerawo nyina abakyala abavudde e Kabuuma ndabyewo Naalongo